Gasimbagana ne bannamawulire ono ku radio Simba Peter Kibazo mu studios Jiko Njula Siraji Mohammed Katerega Musazi ne Charles Romshana n'aba Scope of Construction abakolera bioseptic tank. Charles nga sinako omuzindalo njagala ku reactinga ku bintu bibiri Katerega byayogeddeko. Ekisooka namugambye nti oluvannyuma lwa Kayunga riots nafuna omukisa nti mu bantu abangi be nanyumya nabo nasanga n'omu ng'alina ne map ya Kampala mu lujjalwe oyo ng'alina akati nga buno abakwaya bwe bayimbisa nga kaasongesa ku map nanga nti this insurrection excuse me, this insurrection was planned byebigambo bye, and this was the first genuine insurrection against our government our mwali yabwe salimu kati ne mutunuulira yali ampadde kaawa nga muganyo munywa nga mbuuzizza oba ndowooza muwabutwa nange ndowooza nti ye muwabutwa konza nze kawa sija nti nedda bangamba onywa kaawa konza leero nja kunywa mazzi nagenda okulanga akambuwadde nnyo kawa namunywa nnyogoze kubanga obukambwe bwe yayina essaawa eyo konzo wange kamale ganywa kawa w'omusajja neŋŋamba bampe omuvubuka nanteeramu ne munywa kati mu kulaga obusungu yakwata ku kawa wange n'anywako nkakase utobutono nti talina mutawaana natademu yagala okulaga nti kadozi kentaddemu katono nenga nenywa kati mukumapinga nandaga nti Kampala bagiplaningidde ne basalawo baggale enguudo nandaga nti wano access babadde bagigadde eyingira ku Bomo Road kitegeeza supplies eziva egindi n'egindi tezijja ne wano babadde baggaddewo ne wano bakozebwe bati ne wano bakozebwe bati ne mutunuulira kati yagenda kakkana nga bwanyinyonnyola bwakakkana n'amaliriza ne mutunuulira nga bwe nange bwe nnywa amazzi bwe nkomba ku kaawa we gwe yampadde bwe namaliriza ne mugaa nti Jeno tikakati nzikiriza nange nkozese maapu yo nkulage nti byoyogera si byebyo nambuza wasoma amaje ngabuza gwe anti kati bati mutufu kunza tuwasoma intelligence kunza ne yali anywa ekirala kati yali agonzeemu nga atandise okuwuliza yali alina amazzi amalala ganywako kati nampa n'akatiike mulage yalina buttons nga kulikeza green kulikeza red kulikeza orange nenkwata buttons ezo nenziteeka mu bifo byebimu yazitadde nemugamba wano bayitawo bwayise waliwo Kazangola waliwo Nkere waliwo Kimombasa kumu abatudde mu studio tekuliko ayinza kupangisa mu Kazangola tekuliko ayinza kupangisa mu Nkere characteristic eriawo eri clear ne tugenda nga tweyongerayo ebitundu byonna byeyandaga wali riots nga bifaanagana ng'era characteristics zaabyo zifaanagana ne mubuuza nti bwe bakwata Besigye mu 2000 bwe mwakwata Besigye mu 2025 ebifo bino byakwata omuliro naga konza byebifo byebimu ebyakutta omuliro ku Kayunga konze encha nze bwe naafunamu amaanyi nze kibazo ti nempaga esawa y'okwekalakasa neetuuka ebifo ebyo byennyini byonna bigenda kukwata omuliro konze ani abaabyo konze eyagaba sente ku Besigye nga Besigye temwamuplaningira mukwata temwamwalaatinga nti owaye bw'oliba otuuka ekyengera tujja kukwata agaba sente ezo era ye yabategese Kayunga n'abawa twagenda okumaliriza nga tukkiriziganya naye ku characteristics za area ezo era ye oluvannyuma mulabye ng'alina ne responses endala ezitali zange ng'agezaako ku respondinga ku areas ezo
noli kati kiri kye bagaya ekyokugaba ssente Kateregga ebifo ebyekalakasa mu Uganda mu Kampala, around Kampala, actually this time twagasseko ne outside Uganda bifaanagana byebimu. Characteristics z'abaana abo zifaanana abaana Museveni be yatwala mu nsiko mu 1998. They don't have anything to fall back to. Bwali ekikomando tali sure nti anaali ekyeggulo, taina certainty, taina kafiirwa nti ono Lwomushana kati wano abantu bwe beetandika okwekalakasa nga badde ekisaasi. Lwomushana atandika okulowooza abaana be, atandika okulowooza mukyala we, atandika okulowooza amayumba ge. Tebanjokera amayumba, tebakola ki. Naye omwana ali mu ghetto mu kazigo kaayina nga yaleseemu akafaliso tainaayo n'ekimu ekirala. And kino nkigambye abaweerako, revolution bbiri wano mu Uganda zasetinga president nti abanyaga bafuna. Mu 1979 gwe Kateregga waliwo abawamba e Uganda baaluutinga. Okay, ba victors baaluutinga, abantu baawulira nti be ba victors ne baluutinga. Bwe baaluutinga mu 80 abantu ne bamanya nti the spoils of war is loot. Era abataaluutinga mu 80 mulimu groups ezagenda mu nsiko wakati wa 81 ne 85 nga zigenze kubba. Actually a lot of them, abaana abagenda mu Fedemo abasinga obungi bagenda kubba. Singa naliwo akugenda mu nsiko nga nali of age, ekyali kintwala kyali si kinene Kateregga. Abafedde mu bajja okubba ewaffe nga bayina leather jacket, nga bambadde jacket ya black ya leather ng'efaanana bulungi nnyo, nga bambadde nga tongenyirira. Nali mu primary school singa nali nsobola nandigenze nange ninga ekintwala nali njagala ki nga balina radio eza cassette ez'emizindaalo ebiri zaali very rare at the time, nga abantu balina sound solo nga abantu bazaagala. So the culture of looting, Museveni exploited it massively wakati wa 81 ne 86 n'atwala abavubuka abaali balina ebirooto, and indeed post 86 era ne mu 85 nga baaluutwa abawambi. Enjawulo wakati wa 79 civilian baaluutinga, mu 85 n'amagye agajja okuwamba Obote go gennyini ge gaasooka okuluutinga nga ba civilian. Kati ate ye Museveni kye yakola n'alemesa looting mu 86, n'alemesa looting mu 86. But they did a more sophisticated looting in this country. And that looting is responsible for the desire of the hopeless youth okwagala okugenda mu government. Buli jene yajja wano yagaba n'ennyumba. Gwe mbuulira ani ku bajeno abaafuna ennyumba e Kololo Nakasero Bugoloobi, jjajja abwe yagaba na Maire Nakasero. Zonna zaali public houses. Kuliko omu ye nja mwogera, nayogera ne Jeno Muntu n'aŋŋamba nti emu ku nsobi ze baakola ezisinga obunene bwe baava mu nsiko bakkiriza ba generals ne ba officers baabwe okutwala amayumba ga government. Ya believing nti eyo nga naye mwali ye yali first stage of looting the state vagrantly as it were. Ekyo bwe twakisetinga. In fact mukulu kibazo osimanya oba omuntu obaggwe yatakiqualifyinze bulungi ne luli emabega ba general ne ba political general ne ba technical bagabananga amayumba ago naye nga sigaabwe. Kati bano kye bayongeramu after privatization, ndoza after kwe kugatwala ki olubeerera, ekyo nange kyesikkaanya nakyo. Kati eyo looting enjawulo yaayo eri sophisticated. Eyo looting yali a bit sophisticated, but it has given motivation eri abaana abato abali eri mu quote unquote cause struggle, nabo batunuulira desire eyo ate tebalina. Mwe abayinawo mwagala okweprotectinga naye bali abaana balina desire egamba naye bano bwe bajja mu government baluutinga government kunyaga. Kibazo onansonyiwa oyinzijukiza ekintu ne mu
mukulu wange Tamale Mirundi mu kampeni wa 2021 bajja ne bwino nti Besigye alina ennyumba 5 Kololo baba tuba tugenda ku radio nga baagala tukyogere tuba tufuluma gate natugaba mukireke ate wali abafa abalina ezigira ki ezisingawo but ekyo bwe tukimala nti tuyina abalabyeko nti okuyingira mu government oyina benefit eyo. I think it's Franz Fanon ng'ayogera ku power lwayogera ku lumpen proletariat. Lumpen proletariat fenna tugikozesa okutuuka gye tulaga naye abagikozesa eri motivated by different desires and desires ezo mulimu survival. Abaana abo sikkirizaayo n'olunaku n'olumu nti eriye yakwata sente kubanga ayina zenkanaki ennaku zino sente zaffe nyangu okutrackinga lw'omushana bw'abeera agenda gabira abaana be bwayise omutwalo gumu sente ku mobile money ugenda ziraba nga azigaba lw'omushana bw'aba ya withdrawinze miliyoni 2 mu bank wano bank za wano zonna buli lwo withdrawinga sente state esobola okumanya nti Katerega yatutte bweziti era kati azikozesa ki basobola okugoberera. With the infiltration of cameras osobola n'okulaba ani yazigabye balabika babirina wawoyina babirina nga lwe babikozesa ddi wawoyina evidence ekulaga nti babadde bagaba 5 oyo w'ebyobufuzi ng'ayina mmeka kubanga gwe babadde boogerako mumanyi maskini ayinza okuba nga n'ezikola campaign ezize taziina zimumala ng'agaba 5 Charles. Very good. Kati nze mbadde saagala kuyingira nnyo mu byobufuzi ebiri mu byabadde mukka Kasamba in this confusion Kasamba tuko because simanyi kye kitegeeza because I don't agree nti kwabadde kwegugunga naye waliwo bye nalabye ekisooka ekimu kyankutte nga ndi ku nayagala okulaba performance oluguudo lwa Northern Bypass engeri gye lukola nenduyingiramu because amagye gasoose kulusalako ekitundu ekimu kati nga njagala gansalawo nga ndulimu denayisi Karerwe Bwaise that stretch ya Bwaise kuva ku flyover wabaddewo ebipiira sites bira I think nga zookya nga zigira naye ng'emmotoka baziyimiriza naye ng'olaba security teguzikiza. That was very interesting. Security weeri omuliro egulaba naye tegendayo kuguzikiza. N'ebitundu ebingi ku they took some time okuzikiza the remaining parts eza northern bypass. Eyokubiri so kati nkyanoonyereza ku lwaki security yasooka okulaba omuliro ogwo nebeera kumpi nagwo naye netagenda kuguzikiza. Ekyokubiri noonyeza sites zebataddeku ebipiira ku Entebbe Road naye after Zana bayokyeza yes between Zana ne Kampala but ku Entebbe Road naye kuva Zana kudda Entebbe sites zebataddeku ebipiira size nyingi nnyo. It's literally zero. Naye waliwo ekiri interesting nti mu Kayunga riots zetuyita Kayunga riots kino nakijja mu magye SFC oba giyite guard brigade oba giyite group whatever it is kyagitwalire essaawa 8 okuva Entebbe okuyingira mu kibuga. Engeri bano gye baali basuulamu amayinja engeri gye baali balwana n'abeekaarakaasa because abeekaarakaasa baali bakolera in military formations. But waliwo ekyali interesting one nti bw'obalumba abeekaarakaasa tebadda sayidi z'ennyanja badda sayidi z'obusozi badduka badda ey'obusozi naye ate bw'ogenda okugoberera obusozi obwo nga abeekaarakaasa be babudominating those grounds of tactical importance nga be babuyina because bw'odda sayidi z'ennyanja oba oyingidde mu killing field waliyo obstacle
ekyo kyabeera observed. Ekyokubiri nti Kizza Besigye ne Sebagala. One, Sebagala we yajja okuva mu Bungereza, you remember, kuva America. Kyalaga nti opposition abawakanya Museveni bayina amaanyi ku luguudo olwo. The population was big. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne Kizza Besigye yali avaawa. This is why he was coming. Very good, yes. Very good. So we are. But why don't we? Let's go on serious issues. Bobali bweyajja oluguudo olwo lwajjula. You remember? But this time round, Minister of Nigeria. Oh yes, and actually the president, not the president. So luguudo olwo abawakanya Museveni bar dominating. In other words, saying za okulaga kiri nti bwolaba ekiri emakini singa makini yayise ku luguudo olwo ebadde ina capacity abawakanya Museveni babadde bayina capacity kukolayo bye bakoze bwayise Karerwe. That's the same ground, I think. Yes, na Tete etc. But this time round tebachikoze. Why? Nti ono abadde mu kwekarakasa olwokuba nti abadde mu action eno olwokuba nti yabadde pre-planned, abadde ayina consciousness on state security. Deployment, because Ruguroro it's heavily deployed by SFC. Chovala Nimbarala na heavily deployed by some force M7, I think in a different orders. In other words, Manabola Abikarakasa no singa bachikoze Mbarala, fatalities under the much higher because of a different grade of alertness for some other reason. Now, so chenga zako kukulaga chiri kino techaba de spontaneous. Because singa chaba de spontaneous, chola be Karerwe, chola ba enatete chechimwe chanda bade ku Entebbe Road. But techagenze ku Entebbe Road because designing yasose calculating security eriwo nga in other words tewaliwo action yabaddewo nga teyina security. I'm talking about security yabali. Security yabali means two things. One, Charles Kankusomere bangambi nti Kebere Katabi had demonstrations, Baita had demonstrations, Kajansi had demonstrations, yes. And actually shut up means what? Nwagala. So what is Charles talking about? Did he expect demonstrations at State House? Anyway, njagala refuting because he's telling you I'm not going to refute places on Entebbe Road that actually had demonstrations. Bogama beyond Ewazana tewabadde Katerega akugambye Kajjanso nakugambye Kajjansi akugambye Katabi na continuing oluguudo lwonna ali si time ntono shola asagala agenda mu bintu by'empaka but oli bwaba calculating security. No, but I mean you are Jesus Christ. You are alleged. No, you allege that someone had plotted and decided this road wouldn't be. The picture from the people on the ground is actually your truth is you are being very true, economical with the truth without saying you are lying. What makes you comfortable? And I say it. The truth. You see, Bova or planning action against the state, Nayango calculating insecurity, Choso calculating is cover. Tosobola call action ngatoyina withdraw young population, which is cover. So Bogama this trading center, they did action. That means because that trading center is conscious. Tomraba nga UHP awatali population. You get what I mean? UHP awali wasobola okuddukira but within the population. That's why you see action in Muyenga is minimal. Action in areas including your areas of Nigeria is it sparse? No. Charles, that's actually the argument that I had with my general friend. Nti your perspective yamwe eri completely faulty. The reason you do not have a demonstration in Muyenga
is because you have the comfortable locked behind walls who will not participate, who will check out demonstrations on their phones. The reasons Najera, Ntinda, in the Kayunga riots, Navugo kuva Bajita Gaddafi Road, Makerere Hill Road, Nengende Echikoni, nga Echikoni ayako umuliro. Nenkomao, nga bwomala okusuka ewandege ya Nemulago, nojja mu the fairly affluent and comfortable Ntinda, Bukoto, nga kamwocha ekaya yako omuliro. Eniwaffe nga ne bbala zikola. Because those pseudo elite are comfortable. Tebeerabira mu kifaananyi kyekimu n'abaana abali ebwayise bali benkugambye nabo aba dreaming that their next route will come. Entebe bw'otuuka Entebe n'ova ku luguudo, all the fairly affluent elite, because n'okubeera Entebe ng'okola Kampala kyabugagga, simanyi transport yenkana ky'okuva Entebe okujja Kampala ndoza kati 15,000 abantu bameke Uganda abasobola okusasula omutwalo gumu mu 10,000 olunaku ajakole addeyo. Abantu abo asobola okusasula sente ezo tagenda kuparticipatinga mu demonstration eno kubanga ali sure of ekyeggulo, ali sure of ekyemisana. They have a decent roof over them. It is not that it is sparsely populated. Of course it is sparsely populated. The comfortable are sparsely populated. Nese walo munnamateeka omwe yaŋŋambye nti Ebulaaya waakiri yasendabirwamu z'emmotoka ez'ennyumba naye okwokya ekipiira ku luguudo oba okukwata ku luguudo lw'eggaali y'omukka oba ekisaawe eky'ennyonyi mayisa. Bangambye wano ono abadde ampa transport w'Entebe nti okuddayo Entebe siringi 8 okuva Entebe okudda eno 15,000. Kitegeeza nti olina okubeera n'olunaku nga wakoze oba tewakoze omutwalo gumu mu 13,000. Oyo agenda kwekalakasa nga yalidde n'ekyemisana kya kasanvu. Kitegeeza alina income on the minimum nga tannazaayoka emitwalo 2. Charles, you see, I'm not looking at the underlying causes of discontent of political dissent. Oba abagagga oba bali conscious wakino. Me, I'm looking at on agenda okuteeka ekipiira mu luguudo. 1, level of consciousness. 2, level of organization. And 3, n'engeri gya calculating security. Now nakusanga wano, actually I was there at the gate nga waliwo omuserikale ayambadde sapato. Wenujja nomubuuza bati gwe musajja gwe ine mundu ato yambadde sapato nagamba nkuuma oluguudo luno naye ojjukira nze nali noonya ngeri gye nvaako naye nga gwe oli mu kubuuza bibuuzo because of your level of consciousness in terms of security. But tolaba ayayokeza ekipiira wakati wa church wali waggulu ne Total wano. You get suga ntwala tewali abawakanya Museveni, sigamba nti babadde tebalina bipiira, sigamba nti bandyagadde bagalewo oluguudo, naye bw'olaba ng'oli takitaddeewo wano ate nga waliwo abawakanya Museveni, then it means deploying ekipiira mu consideration zayina mulimu security and bw'olaba calculating security then is organized. Kyogamba nti this mapping was for you, your analysis is that waliwo obusungu, yes granted waliwo obusungu tu ebipiira I don't know because I'm discussing, I'm analyzing an Urban Guerrilla, right? I'm analyzing an Urban Guerrilla and I'm saying on Urban Guerrilla yavuddeyo whatever shape gyayenda is organized, right? Is organized, byonna byakola biri calculated. Question is not ntaina cover ya population in obusungu. That's not the issue. The issue is that one is not spontaneous. Ya calculating na taking advantage of a situation. Point number 2, that yes, the mapping giaina is very critical. And point number 3, phase is not the final phase, is the beginning of those phases. But that is what you said after Kayunga, that is what you said after Walk to Work, and that beginning has been. And you see, Mr. Chibazo, your theory presupposing that an uprising against Mr. Museveni, it ended say last week. It's a continuous process. It's a construction.
obe tutte emyaka 2 obe because Joseph Kony zerara wo ya male emyaka 2 Mr. Museveni batana okumulwanyisa as soon as bwayingira mu buyinza. So it's been known bano babesije bola who are actors babaddewo, they have been there since 1986. Ono Kyagulanyi goyogerako yali musician wa Besigye is not scant, is a drop avude mu crowd na atonya. No, abalala bagenda okuyimba ne Museveni ye na agenda okuyimba ne Besigye. It was a calculation. Scant is just been an accident. Etc. Why do I say this? Because again kugendera mu details za Exodus, i.e. exterior, ekiri Congo, ekiri Ethiopia, ekiri South Sudan, ekiri Rwanda, dynamics Museveni zalimu na Angola n'ebirala. No, I don't need to go into that. But that an uprise, because there is an uprise, population, yes to say. However, this yesterday is a different matter. Na yakoze government ku luguudo lwo government actually tukwaba the demonstration. What did I say? Nkumba basewa abantu babiri nga the area is locked up and in a demonstration. It was I have said. Tewaliwo bayokize kipiira nga tewaliwo concentration ya population to withdraw to. But of course nze nkugambye concentration ya population eri tewaliwo wali demonstration. Where is the ghetto? Where is the ghetto? Where is abantu bavu, abantu bali desperate, abantu bali angry. But also boddayo n'otunuulira in political ideologue nti nakola ebyobufuzi tunoonya genda wa kibazo because Charles, between you and I omanyi ewange ebaayo obululu bubiri otuula ku bululu bubiri mu area ya Desmo 25 bwogenda Kaleerwe mu muzigo gumu osanga mu obululu buna ono Siraje ali mbululu Siraje ta campaigning nga muyenga bwana agende gaba mission aine buziga waggulu gyatayambuka because those people don't make meaning to Siraje bayinza n'obutalo muhafeka mubeeramu obululu bubiri wano mu muzigo gumu Siraje abeeramu n'obululu butaano. So that is where the action shall be. That is where you have people whose consciousness is kabulengane. Kubanga kabulengane oyo ajja atya omwana agamba nti okusula n'obutasula omukazi eyatutte omwana emulago ne bamugamba nti genda Kiruddu n'atuuka Ekiruddu nonga nti Ekiruddu nti ate wabadde olina okusasula wali ekyapa kya mitwalo bakiyita kyapa kipande kya mitwalo 2 nga tajiina nga yatambuza bigere omukazi oyo gwadda yabeera desperate to the level that ali hopeful ajja naddako yagenda omujja mu kinnya kino whether or not ajja mujjamu is a different story. Kati bw'owabeerayo n'omugamba nti oli baamukutte aga nti omuntu waffe, that one is more likely to demonstrate than Charles Romshana aga bwe bademonstratingira ku gate yange bajja kwonoona kamera eyo bwe bakola bwe bati kati oyagala nabeeyongereyo wala you can even bribe them to go by the roadside. So that is why buli wolaba demonstration waliwo a poor community that is desperate, hopeless and willing to give a life. Are you done? You see, manje tugenda kuva ku kino because ndawa mind here is stuck. The problem is that maybe I will resist manje otumuleka. I've told you the siriku nature of ground. Ekyagikola bwetyo. Oba Kamocha, oba Kaleerwe. Situation Joraga, yes, it exists. Naye the urban guerrilla bwaba choosing a ground, bwaba kora calculation. Because Chenjagala okulaga is that General Sare is very correct. Bwaba choosing a ground, ayinza okukozesa Kololo. Naye bwaba akozesa Kololo ate akozesa ebirala. Naye wayina security dynamic indala. Tosobola genda ku Lungo yambadde sapato. It's extremely very expensive okukola yo cover. So ono okwocha ekipiira bwabanga akwocha kipiira safe house ye ejja kubeera mu ghetto. But webanga ya kutereka explosives ezirebe probably safe house eyinza okubeera Kololo, whatever the case may be, nayo ina dynamic yayo. Kati oli mu phase ya kwocha kipiira. Phase ya kwocha kipiira is politics because it's localized ejira mu local situation yo. But the point jemba dengeza ku emphasizing, maybe let me try this for the last time.
erinti bwolaba ayokya ekipiira nga takyokeza between Total Shell Bukoto, this road Bukoto, then manya aina calculation ili political, so eri security, right? Bwolaba nga ayokya ekipiira why in office nupo in office kamocha nga takyokeza between Chira road that orugudo orwo naye nga akitadde eri wosobola okuwithdraw nga ng'odda population, then manya nti ayina security. Naye bw'olaba nga what has happened? Maliriza Siraje Tanaba. You see, you take most of the time. Jesus Christ. Began. No, yeah, maybe you deliberately choose to what? The Museveni statement is very critical. Yakugamba after nominations, waliwo bibapanga abiraba and the botunulira reaction eno then kijira mwebe. Now I watched of course Charles. Now why don't you let me finish? Let me put Museveni's statement in context. But why don't I finish it? Museveni in 1986 said that Semogerere was being supported by foreign interests. Era zali zikoze bweziti ne bweziti. Besigye has been supported by foreign interests. That is a political gimmick. Uganda perspective. Where? Ne Bashir ne Kabila bawa Besigye ne Sequoia Masenge. Katerega tubadde naawe wano ne tulumba embassy ya Sudan. Aganti mujje bazuka ziri muno emundu ziri muno ne bazingako ne baleta APC ne baleta tanka ne baleta tanka. What did we get? Twasanga mu mundu enkadde zitacyakola. Oli makati gagasimagani ne bannamawulire. Charles maliriza ndete Siraje. So natambudde I also drove through what is it? Genda maso. No, I'm landing here. Actually. Genda maso Charles. I also drove. I've been addressed it to you for your defense. No, I don't need it. I drove through Busega and Natete. Now, ninyo observing one that ababadde bocha ababadde bateeka materials munguru wamayinja oba ebipira. By the way, omuntu wagawa nononya amayinja wano sima kugafuna intumu yamayinja wano wado pick up ezitambuza amayinja n'okusomba ebipira zanti kati bukibazo tayagala kuwulira ebyo. But what I observed ku ground ey'ebitaala, those traffic lights is Natete. In the military is a tactical ground of tactical importance. Wabadde wamaji, there was a force. Naye less than 50 meters from there abavuka wabadde basula wamayinja. Naye nga wabadde bakikola, they were a mobile unit. Bayina boda bayina unit, it was a unit on the move. Naye nga ate waliwo abasooseewo on that ground. Nalabye omuserikale was not contesting them. Teyabaddiza yakoze eki yabalese, which was an interesting observation. Si wonna webayokyeza ebipiira nti tewabaddewo security, mainly military, but it never reacted. Now the same is true. Oli makati gagasimagani ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira Siraje Rubwama, Ahmed Katerega Musazi ne Charles Romshana. So can I conclude in the paragraph? Mbadde njagala kuleeta Siraje. Naye okenga bwo concluding Siraje ina message. Which I think oyagala concluding atoleta Sijajisoma. I don't want suppress information. You see, ikibazo situation egetugerako oba perspective yange nkyamu oba ntuufu. Let's look at ekijivaamu nti omusajja ayabadde aze Kampala mu bibye, right? Tebamuse na jinja, no, bamukubye essasi and he is dead. Two, owono yakipanze ekyokukasuka ejjinya n'ekipiira mu luguudo or not. Outcome erintu wali omukazi gwe bakubye ekyase mu Bulago. Yes, that embeera ejja
abayine mundu ne balemerera kibazo ne rumshana ne tufa. So therefore that makes it political, but political ngabiri mu security. So the way forward is ntobulute busobola kusolvinga kino. You can't solve this Uganda question which to say yona jojije since 1966 through this election where Chibazo wins na atwala everything. We need to have an inclusive system. Atokujifuneyo, we must dialogue, not through election. Siraje Rubwama. Ndi privileged ndi mukulu okusenga kumwe. Atano mu esatu. You're a kid. I'm not a kid. Nali ku state high nenda bakokulonda kwa kinana. Sakwetaba mu namkwata ejjambi okukuma obululu. Indat nali nsula ko Ismail. Twakuma obululu. Bwali buna biseera ebyo nga takadipi tulina okukatunuulira twalina ojjoko muloze nakayo embuya nti nalina advantage emu nti kisaayita mutawani wa Bishop Shaita yantwala ku Ismail Road nga eriraanye basirikale nga mbeera mu Bozia naye nga bantu abanga innocent naye nga information ngitwale waba mulozi ne tulaba engeri gye ba planning okubba. Yes, naye tebalo okubba okwakinana kuwanvu. Bw'oba yagala okumanya ebyalimu oyinza kusoma Agony of Uganda ke katabo kaka nalaba akoogera ebituufu aka neyesimba aka Francis Bwenyi. Bwe najja mu 96 nali so nafuna benefit emu tinafunamu nze omukuba na Uganda ne wa BBC omukyala yafa ne chairman wa DPRO Kampala bamuyitanga Lubowa Kampala district ne interim electoral commission ne batwala ekisolo ku investigating allegation nti wali yaba yekeranga Museveni yakavaayo semogere nga ddayo ne ntuukayo ne nfuna ne nkola minority report nenga sente zonzifunye eza majority report nti tebaaliyo nenga eyambulire yaliyo omukulu wa DP navuga okuva eno town eddako okutuuka ku kisolo nenzeyo ne boda nenkomawo nenkola minority report nenjiwa Mutagamba tebagikolerako ne yankakasa nti byali bituufu ebimu ku binawandika mutwabiraba ne Kanaabi ekasubi awo kuba twali tumonitoring okulonda maaso ga kasubi bawo ng'obulujja 8-10 ne basoma Museveni ekyatwewuunyisa ennyo ku ffenna nti waliwo abasisita nearby abaazina amazina nga bali mu uniform. No feelings weziri nekyeŋŋamba nti bw'oleeta kati ekintu ekigaa nti abanaddiini temujja mu byabufuzi feeling ogite of course sigambye nti baakola kyekyamu naye nze nkubuulira kye nali sisuubira era kye nalaba bwe tudda mu kalulu akaddako obulu bwonna bwe ndabyeko tumukunde tabadde mukamu eka 2 kuba era kyalina emisango 211 obululu bwonna abubaddemu nga architecture kati bwe mulaba ku side eri ndaba nti tugenda kufuna akalulu ak'enjawulo akalimu bajjeno 2 akalimu abantu abakubiddwa embeera okuva side eri naye njagala kudda ku kandi faringemu naawe omanyi mu cynicism yange mulimu byensekerera abantu mukulu John Patrick Amama Mbabazi bwe yesimbawo ku bwa president ngenda kubeera wa mazima kyazoona amanyi nti mu 2005 nasirinkana mwami Mbabazi ng'ateekateeka okwesimbawo mu kalulu mu 2015 nga mwami Museveni yesimbyewo Mbabazi yali yeteekateeka okwesimbawo mu kalulu 2015 certainly ng'akakasa nti mwami Museveni nabagamba nti in Museveni's government you're only as strong as he has allowed you to be. And Siraj Daye Mabega, I don't think there's been a powerful minister in Museveni's government as Mbabazi was. No. When he exited, the flames were extinguished. Kano Chiza Besiji, bwe regime player. I still remember Ali Muwabe Chirunda Chive Jinja. Abasinga tebajjukira. Bwe bamubuuza ku question ya succession, I think 1994 or 95 or thereabouts,
ali muwabe kirunda kive jinja yatuga question yali solved nga tuina abalenzi abagezi nga mwali mutunudeko ku National Political Commission Kizabesi tinga tuina abagezi ngabo ate otubuuza otya succession question twagisolvinga. When Besigye left, we thought because he had the structure and National Political Commissar, the base would rock. It didn't. Jaberi Bidandi Sali mukadde wange mukalulu kabiri mugumu ne structure Museveni jakozesa subsequently mu 2006 okukola NRM party yali ku ngalo za Bidandi Sali nga Jaberi Bidandi Sali amanyi buli omu nga bwagamba abagambye. Bidandi left. The regime stayed. Omusota ne gweyubula. Same to Mukunde. Nobo Mayombo died or was moved. Bano, Baganda Bangi, the Mwea group. There was a time when the most powerful boys in this country were Tumukunde, Rumshana, Purukol, Moses Vyaruhanga, Wawoli Omulale agenda Muswipko, Nabalala, Ababakaluru Kabiri Mugumu. And the arrogance that they suffered in their heart, they went to their boss and said, Fetwa kubira akalu. Abambafa, abambali bweru, bonna. Kati tunywa nabo buji ku street. Kati abo bwenvayo nti Netumukunde eyali very powerful nga bwagamba abagambi. I saw David Pulkol. I don't know whether people remember David Pulkol. David Pulkol once said, I have the power. When I say I can pull and call. David Pulkol never ne bagamba speaker wa parliament nti waliwo bom parliament yagana okuyisa sente za eso. I still remember za classified blah 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 blah. Parliament bwegana, the next day parliament found that they had a bomb threat at parliament, and the only people that could advise were the mighty eso and iso. Their money passed the next day. Do you want me to believe that that bomb actually was there and it was detonated? And no. The boys found the reason. Henry Tumukunde. Ngabalala abafulumye simulese kumugenda mukawa ne Romshana njazana simulese kumuprezinga naye nkugamba nti buli kulonda kubeerako bajjeno ab'enjawulo. Omuntu aludde nga ali mu kintu naye nga mwalimu ne Mayombo yali so smart nti nga he was part of the Mwea group. Exactly. So naye njagala kugamba nti ekintu kya Luuka kyavudde mu Luuka tekyavudde mu Uganda yonna. It was a lady and a general abagambye police nti kola ekyo. Kati police olwokuba uli bagiyita mpitaka ompulidde kawunye era wa police atazimbe lwano grofu na kugaggawala ajja birogera wano naye siraje yogera tolebula kankubuli tuina report ya auditor general. Yes, eri on file right now. Report ya auditor general eyogera ku bomb bazitani terror threats. Yes, okuva mu 2014 kama. It's a very interesting read. Bwosoma report lwakubatateka mumanya naga nti ono na withdrawing billion in cash kati bwatateka mumanya okudilinga neki the security threat. Era sebondoza mu New Vision katono nyo Siraje wa weekend omukulu eyatulaze nti abamu ku banene ba polisi abakawummula n'abatannawummula abatutta obuwumbi n'obuwumbi bwa sente nga bali manti bagenda kulwanyisa terrorism. Just Charlie extracted from the auditor general's report. Naye ate nange sebo ne kinzijukiza nakano kanga twaliro ojukira Sebutinde report. Waliwo b'ofiisa babiri naye omu akyali mu bamukuza nchana ggulo. Abayazikanga emmundu ababbi enkya ne bagabana omunyago nabo. Sebo bamukubako ttaka bamukuza poliisi ekyali mu kawukuumi ekyetaaga okugoggola. Ekyenjawulo ekiri mu kalulu kano ng'ogyeko ebireetera poliisi okufuna weekolera ssente n'okukola jimu gye batannaba kuggula mu covid ono naye ng'ate balwana nnyo okugaa nti mukuume social distance. Ekimu ku bintu ebiri mu kalulu mwaka guno Museveni teyeesezza nnyo ba intellectual nga ba Charles Lwomushana
abamafia bamugwako ne bamuga nti okujja mu Bobi Wine olina okukola bwoti ne bwoti ne bajja bakusaasira bafulufiga baani final ate ne bagenda ne ba ending up nga agamba nti abo mubasibe ng'amaze okutegeera nti Bobi atuuse ku kalulu ku kabox kati bajje ne babagamba tulina okusurvivinga be balaba nga bamafia bakozesa abamu abapenetrating ne mu nuupu ne bawandiisa ne nuupu bamuvaako kati olutalo teluli wakati wa Museveni na Bobi olutalo luli wakati wa America na China kyova olaba nga Museveni repeatedly nga yakanominatinga yaga nti ndabawo abagamba nti bagenda kubakola ki bagenda kuba withdrawing tunulira statement eyayisibwa America nga tugenda mu nomination 2 days after neyayisiddwa recently tunulire ne statement z'aba EU n'ebirala kitegeeza nti mu kaseera kano tugenda mu kalulu akatali ordinary ng'akalala akalimu ababbi Museveni bategedde ate ng'alina okusurvivinga kati ba mukono gwo gwa ddyo balina okulwana okuteekawo embeera eno eyinza okuvaamu ebirungi oba ebibi ne probably ebibi kati problem eri emu nti akazita akasigadde katunulidde Justice Simon Byabakama nti bw'oba oyogera ku kintu kino ekya COVID oyogera ku Bobi yekka oyogera ku Amuriat yekka kubanga tulabye rale zonna ezibadde awantu President Museveni nga ayitawo scientifically nga Kateriga bwagamba naye abamusookayo n'abava emabega nga bo ate tebakuuma ki social distance. So basically nze mbadde nkola way forward yemu. Just one second. Way forward. You see nze nzikiriza nti this arrest has nothing to do with COVID. It is political. It is a control mechanism. Politically. Yes. Towa mujjawo chance. You withdraw your competition. No mu withdrawing abantu, no mu pima. Because the other thing is also Mwami Museveni are measuring terror. The state is measuring terror. Yes. And saying, bano boba subjecting ko terror, how do they respond? Baina capacity okukozinga, because I said here, if the riots on Wednesday and Thursday had become costly to the state, the behavior subsequently would be different. State bwenerowoza nti bano temuli eja ku behaving differently. The fact that, and this is not a mistake, Charles Ono Nange have been in this argument, the fact that the state allows you to say bifaananyi bino abantu ne bajja ne barecording omusirikale ng'akuba essasi direct n'amurecordinga n'alikuba n'agenda tuluuza nti baba tebamanyi. Of course, baba babikkiriza as a method of sending terror. Okay, abasajja bano bakamba omusajja yakubye omusajja essasi blind spot. Ekyo kyekireeta Ssejjigundi okugamba nti bagenda kunoonyereza aye n'akugamba nti bw'oyagala okukwata omubbi obehavinga nga mubbi nga addamu ekibuuzo nti lwaki abasiviliani bakwatiddwa n'emmundu naye way forward eriemu nti okujjako nga Gundi Byabakama ayagala okusigaza embeera ebadde mumanyiddwako nga tanajja mu EC kati akalulu kana kebagenda okuddako teri agenda kuuma bantu bibiri bateekewo regional campaigns bacandidates si bonna babateeke mu kisaawe ne minimum people be baagala babawa akazindaalo omu ku omu abantu basigale ku TV majority naye nga babawadde level of few teri ajjaga nti gwe wasombye bagende nga bagenda okukola debate zinebbiri awajja kuba kivuddemu otherwise kigenda mugwira okusinga nekyagwira Ssekkono mu 8 kibazo lwakuseka ne mu 9 initially ba presidential candidate baali bakwogerera mu nkuŋŋaana z'awamu oluvannyuma bo ne babawo enkiza nti kale mwe kasita muli basatu mwekka kale buli omu akuba olulwe naye kyakola bulungi ku parliamentary candidates ne ku local government candidates era siraba lwaki mu COVID muno tetukikozesa ku parliamentary ne local government. Omanyi ebiseera ebisinga ekifaananyi ekinene kitublindinga simanyi kumwe oba mukuliko eyatunulidde campaign z'obwa meya njagalageza Kampala mwaka ki kati natunulidde kamiliyoni nga alaunchinga I think Lubaga ne Kawempe nga polisi weeri wabaddewo abantu bameka babadde bangi
babadde bangi polisi yamuyimiriza ne Kalungi yatukako sharing ngaalonkinga nga bali above 500 DPC namugamba mugana wange Lukwago yadde agenda Kaleerwe naye finally yabadde agenda nga tannatuuka nga tamanyi nabaliyo polisi yamukiriza okutuuka. Yes, so do the SOPs on COVID apply to presidential candidates and not members of parliament? Can I say this? Just 1 second. Just 1 second. Let me ask this question. Does it apply? Applying kuba presidential candidates, but members of parliament applying. Bero C3 applying. But councillor, but mayor applying. Are we using an equal standard over COVID? Aruma ba presidential aspirant. Taluma councillor. You see, Chavazo, the Uganda question, which are Uganda, ekyobululu kutaba free fair, ekyokutaba na democracy. I think it's already resolved the issue. That is a standard. It's already resolved. Simanyi kulwaki the Kyagulanyi group eyagala ate kutuza mu debate eyo. Nti it's possible to have democracy mu biseera bya Museveni. That's already resolved. If etali resolved jenjagala kyabazo olowoozeeko nnyo. Nti on which this sheikh go back kubera masasi mu town Kigundu. This Kigundu. Yes. The Kigundu group on agamba bafire mu exile. Forget about the major. There is major and then there is Kigundu. Manya biseere baba kubanya masasi nga bagamba bano babadde ba ADF. In other words ngogamba bano bafire Congo. Bobango badogobere biri Congo. No gamba that's also another question. The exodus. Walo abana Uganda who can't come in Uganda. Naye wagamanta baze oba under amnesty or baze under. Reminds me of Habyarimana. When Habyarimana came to visit here, the grass is full. The grass is full. Yes. So let's go, but let's go nga tuteseza nimba wa amnesty. They are gunned on the streets. Babatira ku streets. Eno history tubadde nayo. Then the third one yogeddeko, the economic injustice. Nti tewali tools oba fiscal oba monetary Museveni katasobola okukozesa okujja omwavu mu bwavu. Olwokuba nti the deep state yamuwambye is a victim of the deep state. The deep state has already captured the state. The state, there is state capture. Ne Museveni naye muwambe basarabo bagamba nti nzaka kweta operation wealth creation zafulumya bazimubako. So olabe ebizimbe nga bidda waggulu naye atola obwavu nga bukola olavu nga bwewenga. So those are three questions in the Uganda question, and tosobola kuziresolvinga through this election, because the election target yayo ya kujjako Museveni. By the way, even if you remove Museveni nonga nti mujjeko, there is no solution. Gasisira the problem. Never namawulire zikatele gasibula tuve wano. Nze ngamba nti approach yakozesebwa Kayihura Sejjusa n'alonda nga tuvudde mu tusize Bugerere nga tuli mu woko twaka 2011 ne bagenda mu ghetto katuyina emyoga abaana abo ne babafunira ebyokola yebekozesebwa kino tujja kivaamu. Abantu bayinza okubaba ababuuka. Mpuliriza gasimbagane ne bannamulira abampereza message John sebanakita message yonji wadde Charles Room shana buterevu sigisomye ku mpewo. John aganti tuwulirize Charles kubyagamba Bidi Halidi message njirabye eriyo mukulu erinnya lyo sirirabye nganti why kibazo abantu abasinga mu Uganda baagala mirembe ndi omu kubaagala emirembe interestingly but emirembe ejo nga why do you want the word interestingly? Anti abadde ngamba mbunze ndi kubawaga abantu ndi omu kubaagala emirembe certainly